NUP eronze Muwanga Kivumbi nga omumyuka wa president mu bitundu oba mu kitundu ekyomu Buganda mu Central Region. Congratulations Muwanga Kivumbi, bera musajja mulwanyi. Kati ekyo ne kireetera okuteekawo enkomerero ya Mpuuga eyali ow'ekitiibwa Mpuuga. Tenkomerero y'omu nsi ewedde. Nenjagala nkusomeseeyo ekintu kimu ku myaka gye nnina ne ku myaka gye ndabye ku bazeeyi ababaddewo n'abavuddewo. Ekintu kye bajja bansomesa kiri ekyo njagala ngabaneko naawe. Waliwo ze bayita 48 laws of power, amateeka 48 ag'obuyinza oba ag'amaanyi. Mulimu etteeka eryo erisooka, eryo etteeka kkulu nnyo mu nsi muno. Koobeeraani bw'otalikwata olifundikira nga oli zero. Eryo etteeka kkulu nnyo. Never outshine your master. Nakasoma mu Luzungu n'enkatereeza. Never outshine your master. Ekyo ky'ekintu ekikubye Empuuga mu nsi yonna n'abantu nga Mayiga. Ate buli muntu muwenga ekitiibwa okusinziira mu kiti kye. Bw'oba ojjukira bulungi nnyo Mpuuga yamala omwaka mulamba n'ekintu nga bw'aba ayogera ku w'ekitiibwa Kyagulanyi His Excellency ng'amuyita principal, yagaana omuyita president. Omwaka ne guwera. Bwe tukuba ekikopo kuno ku internet olunaku lumu yali ku kitebe nga kikyali Kamwokya n'agamba Mr. President, emirundi njibala gyali ng'ena gye yayita ow'ekitiibwa Kyagulanyi president. Ekyo kyali mu mutwe gwe ng'alaba oli ekifo kyalimu takisaaniddeemu, teyasoma nga ye, alowooza si mugezi nga ye. Mpuuga olunaku lwakya n'akyaza president Kyagulanyi mu parliament, ebifaananyi muzze mu biraba, n'amutuuza mu ntebe entono, ye n'atuula mu ntebe ennene. Mpuuga lwe baawamba asikaali wa president Kyagulanyi Magere, president n'agenda ayogere n'abasirikale bate asikaali we. Mpuuga n'amuteerawo omukono ati ekyali kimulaga nti nno ye amanyi byakiyaaye bino ebya corporate tannabijjamu. N'agamba nti ye alina okwogera n'ab'amagye. Kweyo incident endala, Mpuuga yakeera ku makya n'agenda mu parliament n'ateesa ne bamuwa akasiimo nga ku kibiina teri gwagambye, kubanga bonna baana bato bali wansi we, ne bamuwa obukadde 5. Bwe baamuyita mu meeting bonna abaliyo nga baana bato mu myaka, mu kusoma, mu magezi, ate ye wa kitiibwa abadde Mmengo, ne bamugamba nti kola kino ne kino ne kino ne kino, sente tuzizzeeyo babadde bakuteze kakodyo. N'akeera ku CBS n'agamba laba bano kati kankubulira obukadde 5 obwo NUP yali esobola obbumira n'ebibanga ebitabangawo. Naye era esigiwa abadde ayogera ow'ekitiibwa Rubongoya agambye nti bwe yamala okuzza emisango egyo gyonna n'alya enguzi, ate teyeemenya, teyakkakkana, yasigala amalala gamuwala. Ekyo nno kye kibonyaabonyezza Mpuuga n'okwefuula ky'atali. Ye yalowooza nti asobola okubeera Kyagulanyi okumusinga, teyamukkiriza nti Katonda ye yamuleeta, teyakkiriza mansita we. Ne w'obanga oyina ekitone kitya ng'osinga mukama we ekitone, gwe mulowooze senti yasinga obugezi, ogenda kuwangaala mu nsi eno. Mpuuga ekyo kye kimukubye ebbanga lyonna. Era Mpuuga yakwata ekkubo n'ayingira mu kkanisa ne bamugatta n'omukazi, ne bamusomera amateeka nti tolyanga akagaati ng'ofunye omukazi ow'okubiri, wano tuba n'omukazi omu. Mpuuga n'awasa abakazi 3 ng'asigala akyagenda ne bamuwa akagaati, n'ayasama ne bamuwa akagaati. Kitegeeza nti omusajja yazaalibwa mubbi. Ekyokubiri, yazaalibwa nga tawa bantu kitiibwa. N'okubeera n'omukazi omu alaba aba ayamba muyambi, kyova olaba buli lunaku aba ayenda.
munansonyiwa naye era kizuuliddwa nti ku basisita basegirinya kuliko era bamumpuuga be yatwalira ebintu era nti n'omukadde oyo gw'olaba Mpuuga alina bye yamusuubiza okumukuba ekidaala kwegamba Mpuuga ekimukuba mu nsi kiri ekyo tamatira tawa abantu kitiibwa takkuta teyekkusa talina mpisa ate alowooza wa kitiibwa kasito tamanya master wo never outshine your master tolowoozesanga omuntu akuli waggulu nti gwe omusinga amagezi ne obanga oyina amagezi ebitundu 99 ng'ayina 10 mufuule comfortable nti yakusinga amagezi ogenda kuwangaala ekyo Ssennyonyi yasinga okimanya Waiswa Mufumbiro yasinga okimanya Edi Mutu abadde ne Kyagulanyi ebbanga lyonna wallahi Edi Mutu buli w'omutunuulira tayina kammanyi never outshine your master Mpuuga ddayo osoma amateeka ga 48 laws of power ove ne mu Uganda ofune obutuuze mu Kenya kuba mu Uganda tewakyaliwo we basobola kuwa kitiibwa ne mu loogi tebakyasobola kuwa kitiibwa kuba baakukubirayo essasi mu bbina mu loogi tebakyasobola tewaliwo asobola kuwa mu Uganda kitiibwa baakukuba essasi mu bbina otegese olumbe watali mulambo Mpuuga ekitiibwa kye wali oyagala mu nsi muno Katonda akikwambudde ng'okyali mulamu era gwe mulambo ogugenda okufa nga teguyina wadde zero yakatiibwa wadde ak'obuntu